BBS Terefayina y'Obwakabaka bwa Buganda Kooli nkulamusizza ssebo ne nnyabo. Mukama yeebale akuwadde obulamu gwe atulaba era atuwuliriza ate n'osobola otugoberera. Musajja wa Kabaka birimu ye matovu munnakalungu munnabuddu nzikalidde mu pulogulaamu eno agafa embuga okutuusaako ebinaaba bisobose. Naye mu byonna minisita w'amawulire okunga abantu era omwogezi omutongole owa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka e Bulange Mmengo ndi naye wano Oweekitiibwa Israel Kazibwe Ekitooke musaba abakube ku ndaala ate tulabe bwe tunaasobola obbatuusaako ge tunaasobola obbatuusaako. Ekitiibwa Kooli ku Terefayina Obuganda bwonna n'abatulaba ku BBS Terefayina nsooka okubalamusaako n'okwebaza byonna bye mukola mwebalire ddala ate era bannaffe bonna abafunye ebirungi tubasanyukira wamu nammwe ate n'abo abafunye obuzibu bwonna tubakwasa Mukama Katonda abagumye. Eyo si y'enkomerero ne tulina okusituka ate ne tuddamu ne tukola ebirala. Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda era bwetuwulira ekyo kituzaamu essanyu nti nnyinimu mwali. Twamulabeeko mu South Western America saza erya Texas era yaniriziddwa Dr. Frederick Sentamu n'abamyuka be nga kyasinze omutwalayo yenteekateeka ey'ekisaakaate. Tulabye nga abaana bangi abakulidde Bulaaya eyo tebamanyi lulimi lwabwe, tebamanyi nnono, tebamanyi bikolwa. Naye maama n'abagereka enteekateeka eno yagiwoomamu omutwe era yasinze omutwalayo okuteekateeka bannaffe bano abali mu diaspora. Awo nnyini mukama wange tusookere ewangugu olunaku lwajjo bazzukulu bansamba lwadde Kanayo Kyani bazzukulu bansamba n'abempindi abamazige naye ffe tufuddeyo nnyo ani yakubyani naye tusooke twebaze omutindo ogwalabikiddwa mu mpaka zino ez'ebika. Twebaza minisita w'emizannyo n'ebitone olw'enteekateeka eno ennungi kubanga abazannyi bonna basambye bulungi omupiira kuviira ddala webatandika n'ogw'abawala ffe ab'ennyonyi gwe twatwala. Naye emipiira tebaddeemu buzibu bwonna, tetubaddeemu busiiwuufu bwa mpisa ate era n'abantu okujjumbira emipiira guno beeyongedde. Ekyo kituzaamu amaanyi era tusaba bannaffe mwenna abazzukulu tugende eri bajjajjaffe tusobole okubeera nga tujjumbira enteekateeka zino. Oli ku BBS Terefayina. Mukama wange Kamalabyonna agenda mu maaso n'okulambula enteekateeka n'emirimu n'ebitongole by'Obwakabaka. Kamalabyonna alambula enteekateeka z'ebitongole byonna eby'Obwakabaka. Ku luno yabadde mu Lubiri ettabi ly'e Buloba. Ettabi lino lyerimu ku masomero g'Obwakabaka ag'amaanyi ddala era agakutteyo ng'enjogera ya bulijjo mu kisaawe eky'ebyenjigiriza. Emabegako mu 2017 nga Ssaabasajja Kabaka aweze emyaka 62 essomero lino lyaggulwawo mu butongole naye mu bbanga ttono lisobodde okutuuka ku bintu bingi nnyo. Lisobodde okubeera ne UNEB Center, liina abayizi abasukka mu 200 ate era omwaka oguwedde twalaba nga omwaka gwa 2020 lyafuna kumpi first grade 37 naye bwe tutuukidde kati nga lyali mu first grade 91. Ate era tulabye nti ne mu A-level babadde bajja bafuna principal passes 3 ezisabibwa ogenda ku university. 2023 bafuna principal passes 3 bali mu baana 52. Bw'ogoberera mu kulambula kwalyo twalabye nga beetanidde nnyo enkola eno eriwo eya curriculum empya. Abaana aba science babaagira ddala emmese bagiteeka wali ne balaba byonna ebigirimu ne baddira ebyokutunga babikutte kannabwala ebyemikono DIT. Essomero lino butuufu litambulidde ddala bulungi era Kamalabyonna yasisinkaganya abakozi bonna n'atunula ne mu nkola yenna gye bakola nga butuufu nnungi ddala era gwe wenna ali eyo Lubiri High kyekituufu ekyokuddamu. Headmasters mukulu Sebina Charles tumwebaza nnyo olw'omulimu gwakoze mu Lubiri High. Ali ku BBS Terefayina ebifaananyi nga bozze obiraba ate era katufuna obubaka bwa Kamalabyonna n'abakulu abaddukanya essomero lya Ssaabasajja Kabaka erya Lubiri High wano mu Lubiri campus. Abasomesa
bwe banaasoma science ne bayiga okukola kompyuta ani anaazibatundira? Balooya banaavaawo abanaabakolera amateeka agakuuma bye bavumbudde. Mbadde wali mu nsanze omwana n'aŋŋamba ayagala kubeera engineer kubanga he wants to change the world, he wants to innovate. Omwana oyo mwagadde naye erinnya ndyerabidde, naye bw'obaako ky'oyiya ate looya yakikuuma, abalala baleme kumala gakiyingirira. Gweoyinza otya okugamba nti nno owa sayansi yekka yew'omugaso? Bw'oba ow'okuwangula ebintu obitandika okyali muto. Mumanyi bye bagamba kaweereege ng'eddya ly'obukulu, tewazaala ng'oli muto, kaakati okaddiyo oyagala kufumbirwa. Omusomesa atandika muto ng'amagezi gatokota galinga buugi. Ekyo nno kirungi. Tuli ttiimu ya Kabaka, buli omu ayina ennamba ye gy'asamba mu ttiimu eno. Mbasaba ennamba zammwe muzisambe bulungi. Bwe tubeera mu kabineti bano bannaawe mbagamba nti nze captain, nze nnyina ekikomo. Abaana bangi kye babeera mu nsi kiva ku bintu abasomesa bye babagamba. Bano abaana bonna bye mulaba wano, bye mubagamba, ensigo gye mubasigamu yebafuula kye bali. Nze omusomesa eyanjagaliza obwalooya nga ndi mwana muto ate nga si munnamateeka. Era taata wange yali ayagala mbeere musawo, naye nga nze ndowooza omusomesa bye yaŋŋamba. Tulina muto waffe Boweeyo, Bowa Vocational Secondary School. Management yene tuyambako neweerezaayo baweereza bannange bano ne basomesaayo, si weewaawo. Ogwo omuze mulungi nnyo. Twagala tusitule famire yonna ey'ebyenjigiriza ebeere ya muggundu, tulabe nga tubeera mu kulaba nti no Buganda eno tugizza ku ntikko. Twebaza abakozi baffe bano bozza okusinkana olw'emirimu gye bakola. Njaga kutegeeza nti sebo bakozi balungi, tetubayimbirira buyimbirizi ng'ayimbirira erimbejje bbi. Era sebo sijja gamba tituwaaniriza bawaanirize ng'awaaniriza Kamuje okumuliisa omwami. Era ndi musanyufu nnyo era nsiima bwongerwa okubeera nga nakwasibwa obuvunaanyizibwa okutwala mu maaso essomero ly'Obwakabaka. Ku BBS Terefayina Kooli pulogulaamu agafa embuga. Enteekateeka eyaweerinde nalabye mukama wange nga naawe olukiiko lulimu Kamalabyonna. Kamalabyonna yazizza bujja boodi etwala Weerinde Insurance Brokers, era nga kino bimu ku bitongole bya Ssaabasajja Kabaka. Boodi eno egenda kutwala ekisanja kya myaka 3 era Weerinde Insurance Brokers ekulembera owekitiibwa ekulemberwa Dr. Evelyn Kigozi Nabagga ye yaweereddwa omukisa guno. Yabaddeko emabegako ne bamwongedde obuvunaanyizibwa. Tuliko abakulu abalala abakungu Simon Tulume, Badru Ntege, Simon Sekanja, Zizinga, Kenneth Mutebi ne Canon Alice Damulira owa St. Mark College Namugongo wamu ne mukulu Sensuwa n'omukungu Roland Sebuufu gwomanyi obulungi nnyo owa Bikaalo. Insurance eno eyaweerinde egendereddwamu okuyamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okubakuuma mu by'obulimi. Oyinza okufuna insurance ey'obulimi, owa bodaboda osobola okufuna ey'obulamu. Insurance nyingi zireeteddwa Weerinde Insurance Brokers. Nga bw'olaba abakulu nga bali mu kisenge ekimu ku bya Bulange ku nsonga za insurance eno eya Weerinde, ate katufune obubaka obwa Kamalabyonna n'abakulu abali ku nteekateeka eyo. Pulogulaamu agafa embuga. Oli yali ayagala kukola ekirabo ky'emmere naye n'agamba nti bano abaana abatunda emmere babba, abatunda nti nno chips nti babbi. Abaffe tonnaba naggula sigiri kunoosiikira chips weeraliikiridde omwana agenda okukubba ssente ne mugamba saagala batiitiizi bangiriyo. Oba olina ekirowoozo ky'okutandika ekirabo ky'emmere genda enkya otandike. Abatiitiizi tebasobola kuzza Buganda ku ntikko. Okula kwa kampuni si kukola magoba gayitiridde. Okula kwa kampuni kwewala butakola magoba n'obutava mu kifo. Okula ne bwekuba kutono kutya naye nga kukula olw'omanya nti omusingi
gugenda kuba munywevu. Emiti egyo gye mulaba eminene gikula mpola emirandira gigenda gigaziwa mpola. Omuti gye gukoma okukula empola naye nga gukula gye gukoma okunywera. Simanyi oba waliwo enju etaliimu balwadde, era simanyi oba waliwo abantu abatanyigirizibwa endwadde n'essente ze basaasaanya. Tulina okuyigiriza abantu okwettanira ensuwa, tugambe ebyobulamu. Essuubi ddene, essuubi ly'amaanyi. Twagala nnyo okwebaza obuwagizi bwonna bwe tufunye okuva ewa Ssaabasajja Kabaka. Twagala okwebaza obuwagizi bwa mukama wange. Abakyala bano n'abaami bano bampeke, baddukanya emirimu gyabwe era obumanyirivu bwabwe babuleese okuteeka oluku n'ettaffaali ku ndirukanya ya kampuni ya Beene. Okuva we twatandika mu 2021 twatandika ne tupostinga obuwumbi 276 million shillings. Mu 2022 twafuna 453 million shillings. Mu 2023 twafuna 540 million shillings. Musajja wa Kabaka birimu ya Matovu oli ku BBS Terefayina. Enteekateeka y'oluwalo ow'ekitiibwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka bongedde okugijjondera ddala mu maaso ate bongedde. Awo nno we twebaliza abaami abajja. Twalabye ow'ekitiibwa Alhaji Amis Kakomo ne ow'ekitiibwa Joseph Kawuki nga batuusa obubaka bwa Kamalabyonna nga batikkula oluwalo ebibiina omwabadde Kyaddondo CBS Peosa, omwabadde amagombolola okuva e Buddu Kakuuto. Ani ayayimbanga omwana we Kakuuto? Musajja wa Kabaka w'Engonge Rutaya n'emituba 24 Ndaggwe. Aliwo yenna oyo. Owekitiibwa Amis Kakomo yabawadde obubaka bulungi nnyo ku bwegassi, ate mumanyi nti mukukunavu nnyo mu nsonga zino ez'obwegassi, n'abategeeza nti kyekiseera tukolewo sako, kyekiseera tweyunire sako eziriwo, era CBS Peosa sako zino zongedde okuteeka obumu mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Olaba nti CBS Peosa sako ey'Ekyaddondo n'ey'Ebuddu ziweereza ddala ssente empitirivu ne bye zikoze birabibwako. Tubeebaza bannaffe abo. Obubaka bwa Minisita Haji Hamis Kakomo ate mukama wange ow'ekitiibwa Kawuki Minisita wa gavumenti ez'ebitundu ne ba Nabuddu nabo katubufune bwe bunaaba bisobose, naye nga mbeebaza nnyo ku BBS Terefayina. Ssaabasajja bwe yalinga ali ku matikkira ge aga 25 nga tuli mu Lubiri mu mwaka gwa 2018 ne bwe yali enkumba ku matikkira aga 26 ate n'akiddamu ne wano mu lukiiko olwa Buganda olwa 26 bwe yaluggulawo yatukubiriza obwegassi. Naga tuddeyo tunyweze obwegassi, yuniyani zaffe zikomewo, saako zaffe zibeere n'amaanyi. Nina essanyu okulaba nti saako z'Obwakabaka ebbanga lya emyaka ng'esatu emabega ena tweyongedde amaanyi. Abantu baba bazze okwewola ssente mubabuulire mu budde, bwe muba temubawe olw'ensonga ze mwira mubabuulire nga bukola ki, nga budde bukyali basala amagezi amaza. Okubamu abapewosa n'owamu ku nsonga evaako Kabaka okumulumba olw'ebyo bye mutuuseeko ne Buganda okutwaliza awamu, mbasaba mwengere okwettanira okumanya muleme kukwatibwa bujega. Mbasaba nammwe abalabe ba Buganda mubaŋŋange tembaganya kuyinaayina. Twongere okusomesa abaana baffe ennono nga tutandikira maka gaffe okumanya ebikwata ku bika byaffe. Twebaza enteekateeka eno eyakolebwa okuyimirizaawo Namulondo, okuyimirizaawo pulojekiti za Namulondo. Tusobozesezza okuweereza obulungi n'okusobola okukola amagoba. Tutambulira mu kulungamizibwa kwa gavumenti ya Ssaabasajja. Ate era omutaka Nicholas Kasekere omutaka Namugereka Kakeeto Munakaku ow'omutima omuyanja jjajjaffe yatikudde amakula gano mu nkola ey'okuleeta amakula mu Lubiri. Era twebaza nnyo egombola ya Ssaabawaali
Gombe bano no bali mu Kyaddondo abaleese amakula era mu bubaka bwe yabawadde yabasabye bagoberere nnyo enkola ey'amawulire ennungamu emanyikiddwa obulungi ennyo abantu baleme kusaasaanya amawulire ga bulimba. Ekintu kino kizze kyogerwako era katutandise okulabawo enteekateeka ennungi nti kati abantu batandise okuwulira amawulire agava embuga. Bw'awulira ekintu ku WhatsApp kati kaninda agava mu Buganda, emitimbagano gya Buganda gimanyikiddwa gyo gyogera ki ku nsonga eno. Bwe tunaagoberera ebyo enteekateeka zonna zijja kutambula bulungi. Nti twettanire enkola entongole ngera bwemuwulira nti waliwo abatongole atongozebwa ng'ekimu ku buvunaanyizibwa bwe kwe kubunyisa amawulire amatongole okuva emmengo. Obwakabaka tebulangirirangako nti omukutu gwe bulina ku TikTok gwe guno nedda. Enkola zonna weeziri era tusaba zigobererwe. Abantu ba Kabaka balina ettaka lyabwe ery'obwannannyini naye nga tebamanyi ngeri ki gye bayinza kutereeza biwandiiko byabwe ng'ettaka liryo. So nga ate ekitongole kyaffe ekya Buganda Land Board kirina obukugu n'obumanyirivu obw'emyaka emingi ate n'obwagazi okuweereza abantu abali mu Buganda. Jangu eri Buganda Land Board tujja kujjako akasente akatonotono okubeera nga kitereeza ensonga ezo. Bajjajjaffe baawaayo omusaayi gwabwe okulwanirira ensi eno ebeerewo. Bwe tolina na musaayi gw'oyiwa, tolina na kyofiirwa, okudde bukwasi mutimbagano nga ze tusanze nga Obwakabaka bugenda kusaanyizibwawo ku mulembe gwaffe. Akati enguzi ebadde mu ggwanga wano era eyogeddwako naye egenda ekula bukuzi, naye enguzi etwala abantu abo gwagiwa ne gwe bagiwa. Kati bwe tuba baakugimalawo era tulina okukola ebintu ebyo bibiri. Ffe abagiwa tukalube emitima tuleme giwa, ogaane ne gwe bagiwa yeekube mu mutima aleme kugisaba. Ebigambo bya butonde bwensi bikulu nnyo. Abaana mubaleete, ab'amasomero bajja kubeerayo naye naffe nga Bannakyaddondo BYC ndooza muwulidde tubeereyo mu bungi tuwese omukolo ekitiibwa. Bagende bagamba abavubuka beddeko tubatuma n'okubakubiriza babakubirize abantu ba Ssaabasajja okumanya gye balina okujja amawulire. Tuyozaayoza nnyo bannaffe abaleese amakula mu lubiri lwa Beene. Tilulina kuggwamu byakulya awamu n'ebikozesebwa. Jjajja Omutaka Namugera Kakeete Ebbale tweyanze nnyo tweyanzeege. Mukama wange Minisita ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala ennaku zino naye tatudde. Dr. Anthony Wamala yatandise enteekateeka y'okulambula obutaka n'ebika. Emabegako mujja kujjukira nti nnyinimu yali atandise ku nteekateeka eno nga COVID tannaba, naye kati ayongedde okuddamu minisita ono avunaanyizibwa ku mbiri n'ennono kuddayo okulaba ng'alambula bajjajjaffe ab'ebika, okubazzaamu amaanyi n'okulaba enkola ey'ebika bw'etambula obulungi, bongere okuwandiisa abazzukulu baabwe. Era yasookedde ew'Omutaka Augustine Mutumba, jjajjaffe Omutaka w'Ekikobe, ate era omukubiriza Augustine Namwamo, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Tumwebaza nnyo olw'obubaka bwe yabawadde n'okwongera okubazzaamu amaanyi. Okulaba nti obukulembeze bw'ebika bunyuma ate era abakulembera ebika balina okusala amagezi gonna okulaba nti ebika babisitula babyagazisa abazzukulu bakola emirimu egy'enkulaakulana n'abantu bonna. N'obutaka ab'ebika bongere okumanya Obwakabaka bwe tuyimiridde ku nsonga yatuwagira ebika byaffe tunyweze Namulundu. Bwe tunaayongera okumanyagana ebika byaffe tujja kumanya amaanyi agali mu bika. Jjajja tweyanziza nnyo okwaniriza ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala ebuzimwa mu Mawokota. Oba nno Gonja yavuddeyo simanyi. Mukama wange ate mukoweeri eri mu Dr. Anthony Wamala minisita waffe manya abalungamya tuli mu ofiisi ye yetusinkanyira. Yasisinkanya abalungamya bintu bingi byetaaga okutereezaamu nnyo
mu balungamya b'emikolo abamu mbadde mbalaba ng'olaba senga abiibya mu lujja ebintu ebitasaana naye bagezezzaako abo abawandiise bakola ebyo ebisaanidde waliwo n'ebifaananyi byendaba abantu abamu batwala ku ebifaananyi ebintu ebirala tuyinza okubutabaako na buzibu bwonna naye batwala ebifaananyi by'abakulembeze abamu ne babigattika tumanyi bifaananyi bitongole ekyabeene ekyanaabagereka bye tutwala bannaffe nno abalungamya b'emikolo balina okutereezaamu mu nkola eyo n'ebintu ebimu ebikolebwa bannaffe bano ani ono asookawo bakatumwa babiibya n'ogamba owange n'essama ne bazikuba ate mu kkanzu ey'ekitiibwa awo nno tubasabira bongere okutereezaamu emikolo gitunyumire gireme kufuuka gyesittaza owekitiibwa nga situnafundikira tutandise wiiki ya bulungi bwansi owekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo yatandise wiiki eya bulungi bwansi n'amaanyi tusuubira nti bannaffe mu sabbiiti eno basimbe ku miti tusobole okubeera nga obutonde bw'ensi tubufaako twagala Kampala yonna n'ebyalo byaffe byonna kiragala ono abeerewo tugobe ebbugumu ery'ensi yonna eritandise okusembera bingi ebijja mu sabbiiti eno tumanyi n'owekitiibwa Amisi Kakomo alina byategeka wegasaawo mu Luweero nabyo bigenda mu maaso nga tusiibula bannaffe akadde keeko ebiwoma bigwa byokya katubasiibule nga tubaagaliza ekiseera ekirungi nga mbasiibula luno kantumireko bannaffe bonna aba Buganda Youth Council n'abavubuka bafe abankoba za Mbogo abakulemberwa Adrian Lubyayi baagaliza sabbiiti ennungi ey'okukola n'amaanyi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amawulire agaffe embuga bwe gati olunaku lwaleero bwe gatambudde era njozaayoza bannange aba BBS Terefayina baweereza bannange ne baweereza bannange aba CBS okubanga twasiimiddwa bannalotale abatwala ekitundu ekyo eky'ebbunga nga batwebaza okuweereza obulungi n'okutuusa amawulire ago agakwata ku muntu wa bulijjo. Tweyanze nnyo tweyanzeege ba Rotarian. Nkwagaliza akawungeeza akalungi weekumire ku BBS Terefayina. Nze musajja wa Kabaka Birimu Matovu. Katonda kuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.